ebifaananyi byentandise nabyo abifaananyi byajje lya UPDF sitandise na bifaananyi bya Mutujju oba agambibwa okubeera Omutujju attiddwa wabula olw'ensonga nti abasajja badde bayinza okusangulayo vidiyo eno so sitandise na bifaananyi ebyo wabula mwetegereze nnyo ekifaananyi ngenda kiteekamu ekyasuubirwa okuba Omutujju attiddwa enkya ya leero ejje lya Uganda lyolaba ku screen erya UPDF bitandise bitya era bizze bitya tuula kalira enkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwa Juni omwaka 2025 UPDF ekakasizza okubanga etemudde obanga Esse omukazi wali ku Kaleerwe ku saidi ya Northern Bypass bwe mubanga mumanyiwo bulungi nnyo nnyini ddala wabula bagamba nti ono omukazi attiddwa tabadde mukazi bukazi nti mukazi wa bulijjo wabula omukazi ono kigambibwa mbu yandiba nti abadde ne bbomu. The bomb squad is on the ground carrying out investigations. Amagye ga UPDF ekifaananyi kyekyo kitadde mu kala etali ya nanka abasajja baleme kijjayo yoyo nabadde yeebasaawo bamukubiddewo amasasi agamuttiddewo mbulaga bwe wetegereza emikutu emigatta gya bantu oba omukutu omugatta bantu ogwa UPDF be bataddeyo bennyini ekifaananyi ky'omukazi ono gwe basse abagamba nti a female suicide bomber has been killed in Kaleerwe market. The bomb squad is on the ground carrying out investigations. Kati nga bagamba nti omukazi Omutujju oba omutemu bano abeetulisizaako bbomu oba abatambuza bbomu attiddwa mu katale k'e Kaleerwe era UPDF ekakasiza nti abateguluzi ba bbomu batuuse mu kitundu okubeera nga beekenneenya n'okukakasa embeera yonna mu bujjuvu kati nno bino bijja olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 22 wabula njagala okujjukiza nti bino we bituukiddewo wakayita wiikisi 2 zokka kale tuba tugenda weza wiikisi 3 oluvannyuma lw'okubanga era UPDF y'emu yatta omukazi era still mu bitundu by'emunyonyo wali ku basirika Uganda bwe yali eri mu kujaguza olunaku lw'aba Julius era bw'ojjukira bulungi eyali akolanga omwogezi w'amagye oba acting spokesperson omukulu Kano Chris Magezi yagamba nti omukyalo yali atemuddwa yali Aisha Katushabe wabulanga era mukadde ke kamu nti yali amanyiddwa nga bya Ruhanga Sumaya oba Kabonesa agamu kumanya ge yali akozesa mwana muwala ono era mwana muwala oyo yattibwa yali ateeberezebwa kubeera myaka nga 2 bamutta justinga wabula meters 600 zokka okubeera nga atuuka ku munyonyo basirika ne bagamba nti ono bamugjawo balina ekigambo kye bakozesa bo nga ab'amagye anti they neutralized the suicide bomber bamuneutralizinga ojja kujjukira nti waliwo ekintu ekyabaluka nga bagamba nti eyo ye bbomu oba ekintu kye yali atambula nakyo kyoyinza okugamba ekiwaatuka era omukyalo oyo we baali batunnyonnyola abamagye bagamba nti yalina akakwate ne ADF ey'Ekongo bagyoyinza okuyita Allied Democratic Forces bintu tebyali byangu kati omukyala attiddwa olunaku olwaleero ku Kaleerwe ebimukwatako ne information yonna wenkoledde story eno nga information tennaba kubanga esumululwa amagye tegannaba kubanga gakola press conference by the time wenkoledde story eno because it is a breaking story babadde tebannaba kubanga batunnyonnyola mukyala yaani attiddwa ku lwaki
era information oba intelligence yavuddewa etuusiza okuba nti omukazi ono naye bamu neutralizing ng'ekigambo bwe kikozesebwa maje nga bwe baakola the other time. Kale ebyo bye biri mu Uganda. Kati abantu abagoberera ebyebweru wa Uganda kano kankabayisizeewo nammwe abagoberera olutalo olwo olwa Irani, embeera ya Isirayiri n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Mukwano gwange olunaku olwaleero oba mu kiro ekikeesezza leero mu Uganda ojja kujjukira nti America ne Uganda essaawa zaawukana. Omukulembeze oba president wa America, omukulembeze amanyiddwa nga Donald J. Trump oba Donald Trump oba Trump nga we mumuyita, akakasizza obulumbaganyi era akakasizza nti America yenyigidde mu bulumbaganyi nesalako eggwanga lya Iran. Era nga ebintu mutayi wange biba si birungi. Abantu bangi batandise okugamba nti tulindirire twandifuna sematalo ow'okusatu. Ebigambo ebimu obikozesa mu luzungu, ebisajja bya YouTube bisobola okukwata video ne bijijjayo ne bigamba nti oli mu kugezaako kubanga ositula lutalo. Kati enono ye post ekoleddwa omukulembeze wa America nga bamaze okukola obulumbaganyi ku Iran. Agambye bw'ati: we have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran. Ngagamba nti bamaliriza okukola obulumbaganyi obubadde obw'omukisa oba obuyiseemu ennyo. Bw'agamba nti very successful mu lulimi olwannamagye aba ategeeza nti abalwanyi be bonna abajjaasi ba Amerika nga bwe baagenze na buli omu bonna baakomyewo nga balamu, era nga olulumba lwe baakoze bo baayiseemu oba ekyabwe kyakoze bulungi nga Amerika bwe yabadde ekibaze oba nga ye president wa America bwe yabadde akibaze. So agamba nti we have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran. Nti obulumbaganya America bwe yakoze ku nkambi za Iran mwetereke ebyokulwanyisa byonzo gamba ebya nuclear. Donald Trump agamba nti kyekyo kyaffe kyayengedde ekintu kyakuteyo, including Fordo, Natanz and Esfahan. All planes are now outside of Iran airspace. Kati muganda wange eno si film bino bya ddala. Trump n'agamba nti ennyonyi zaabwe aba-Amerika oba ennyonyi ezivugibwa abajaasi oba abalwanyi ba Amerika zamaze dda okudduka ne zivaayo e Iran era tezikyali mu mpya za Iran. Omanyi waliwo kye bayita airspace, kwegamba nga Uganda wano ebeera n'obwengula obwayo, nti ennyonyi yonna bwevuga tugeze ng'evudde Kenya n'eyingira obwengula bwa Uganda, abatwala ebyennyonyi n'eby'omu bbanga wano mu ggwanga baba basobola okumanya nti waliwo ennyonyi ezze mu bwengula bwa Uganda, wabula ennyonyi eyo teyina permission, era permission bagabanga be. Kati ate wano Trump wagamba nti nno baakoze obulumbaganyi, kiba kitegeeza nti baalumbye bulumbi, tebakusaba tebakola ki. So Trump agamba nti ennyonyi zaabwe zonna eza Amerika zamaze dda okufubutuka ne zidduka ne zivaayo mu bwengula bwa Iran. All planes are now outside of Iran airspace. Nti ennyonyi zonna zaavuddemu mu space ya Iran. Omukulu oyo mulengedde okuva side eri eza Iran. Trump agaseeko bw'ati: a full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. Trump agamba nti bwe batuuse mu Iran bayiye bomu ne bomu ku site emanyiddwa nga Fordo mu Iran. Ekyo kye baakoze Abamerika bwe batuuse mu bwengula bw'abasajja bano aba Iran, basumuludde zibbomu ziri ziva omwange ne bazisuula ku katundu oba ku site emanyiddwa nga Fordo. Bannange bintu byandibanga bijja kutabuka olwo Munnayuganda ayinza obeereyo n'agamba nti ebinkwatako, ojja kumanya mu maaso awo nti bikwatako. Kale wuliriza wano Trump agaseeko bw'ati: all planes are safely on their way home. Trump wakoledde tweet eno abadde agamba nti ennyonyi zonna kati ziri safe ebitenkanika
tekuliko yavuddeyo na buvune, tekuliko yavuddeyo na kantu konna nti akatise oba kaki. Era nagamba nti ennyonyi zaabwe ziri safe, ebitenkanika zonna ziri mu kuddayo gye zirina okubeera. Trump n'agattako, congratulations to our great American warriors. Trump n'ayozaayoza abalwanyi ba Amerika. Nagamba nti muyogeyoge nnyo, muyogeyoge nnyo abasajja abalwanyi abameganyi ba Amerika olw'okuba nti no mwakoze ekintu kino ekirungi ekyokuba nti mwalumbaganye Iran ne mugikuba oba ne mukuba enkambi zaayo Fordo, Natanz ne Esfahan ne muzifufugaza. There is not another military in the world that could have done this. Ulida, Trump bwe yamaliriza okubanga akola kino ate Trump teyatandise kwewaana bwewaanyi. Yagambye bw'ati, there is not another military in the world that could have done this. Kati Trump n'agamba nti tewaliyo mu nsi yonna. Trump agamba bw'ati nti tewaliyo mu nsi yonna ejje lyonna eryandisobodde okubanga likola kino ejje lya Amerika kye lyakoze. Ye Trump agamba nti ejje lya Amerika lyerinantamegwa, lyerisinga amaanyi, lyeryekiwago, lyerikuba ate lyerifufugaza era lyeryabadde lisobola okuba n'obuyinza obusobola okulumbagana enkambi za Iran ne linyiganyiga ne likakanya n'okufufugaza Iran ku maanyi geebadde eriko. Trump n'agattako wansi, now is the time for peace. Biri obwedda Trump abiwandika mu nnyukuta ntono. Kano Trump yakawandiise mu nnyukuta nnene. Yagambye bw'ati, now is the time for peace. Mbu kati kye kiseera emirembe okuddamu okweyoleka mu nsi. Trump wansi n'awandiika, thank you for your attention to this matter. Nagamba nti kye kiseera eddembe okuddamu okweyoleka mu nsi, n'abeebaza ensi yonna okubeera nti mumuwuliriza. Nabagamba mwebale kufaayo n'okumpuliriza ebigambo byange bikomyawo. Bigambo bya Trump. Ekibuuzo, Trump bw'amala okulumba Iran n'agifufugaza mu nfufugaza gye yagifufugaza, bwe yakubye enkambi zaayo 3 bweddu ng'aziteekera bbomu, Iran egenda kusirika oba. Kati mu Amerika abantu abawakanya Trump nga omanyi nti nno buli nsi ebeeramu nti ekibiina kino n'ekibiina kirala. Abantu abali ku opposition oba aba opposinga Trump batandise okubanga bakuba endulu n'okwekalakasa n'okwekugunga naddala ku mutimbagano nga bagamba nti Trump ayagala kubakubya na kuleetera Amerika bizibu. Olw'ensonga atandise okubanga awakula entalo, kati kitegeeza Iran officially efuuse mulabe wa Amerika ewatali kwebuuza. Kati ekibuuzo kisobola okubeera bwe kiti, does the president of the United States need congressional approval to bomb other countries? Nti president wa United States of America oba president wa America abeera yeetaaga parliament ya America okusooka okutuula okumuwa olukusa okukuba ensendala bbomu. Kati no okuddamu kuyinza kufaananako bwe kuti, the president can order military actions like bombing without immediate congressional approval. Nti president wa America asobola okulagira okukubwa kwa bbomu, ye n'alagira babeeko we bakuba bbomu nga ne parliament tennatuula oba gy'oyinza okuyita congress nga tesazeewo. But the war powers resolution requires notifying Congress within 48 hours and ending actions within 60 days without authorization. Nti naye waliwo resolution ekwatagana ku bye entalo mu America ebeera yeetaagisa president okutegeeza ku Congress mu ssaawa 48 n'okumaliriza ebikolwa mu nnaku 6 singa waba tewaliiwo kumuwa lukusa. The constitution gives Congress the power to declare war. Nti constitution ate sobola okuwa Congress okulangirira olutalo nti lubeewo.
while the president as commander-in-chief can act in emergencies, newankubadde nti ate president yabeeranga commander-in-chief era asobola okuvaayo naddala ku biba biguddewo ebigwa bitalaze. Alson Painters UG basiizi ba langi bagamba nti bakubireko ku 0705 19 36 ku nsonga zonna ezikwatagana n'okusiigira langi ekizimbe kyo. Abasseddiyo omusunsuzi ly'eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo okubanga nkuleetera information mukwano gwange etaliimu kacica etaliimu kasaaniiko eri clear mukwano gwange nga tegatiddwamu yadde otoolebwamu ngireetanga bweri as it is as is. Kale kyolina okukola kya kusubscribinga ku YouTube channel eyagaliwo at the same time solugera basi okuba nti olikinga video eno mukwano gwange tokola ttima osanga video zagaliwo naziliking kale oba tozilikinze subscribinga oba tosubscribinze sharinga. Thank you.